Muganda wange Kasuku musajja okulaba. Nango kusinkana mwami Kwezi Robinson. Ogamba otya? Ajendi kati wankubira essimu. Nonga Kasuku njaga tukolemu nensanyuka nnyo. Yes. Kwezi oli musajja wange. Amina. Era tuvudde wala. Kwezi ono namusisinkana 2011. Nga tuli ku ddembe ng'ekoze rebrand. Yes. Kuva ku ddembe eri enkadde eyingidde Dembe FM. But you try to koyisa kyawo. Essanyu we litandikira. Something like that. Joero yatuleeta. Wali ku beat. Nali ku beat. Abantu asinga abava ku beat ebintu tebyabatambulira bulungi. Tebyali ku ddembe. Waba wayitawo omwaka gumu ate n'asuulawo ttawulo. Nadduka. So ne tusigalawo nga tupambana ekintu. Omwami ono twadiringa nnyo naye mu biseera byayiga ebyo ya pastor yiga abantu lwakuba tebakumanyi naye you are a king maker okoze abantu bangi pastor yiga pastor dewo ani ono omulala pastani katende abantu bangi obakoze n'abasawo n'abaganda nabo bangi oyiribye business eno jajja lumira mayengo jajja mugongo gwambwa bonna bayise munze naye munaye abantu bebabeera eyo tebakikiriza nti nkumanyi ate bwe muli serious Kwezi ono yesimba nawo ffe batulabanga byakuzanyisa oli agamba wayi kantekeko Kasuku tusekemu tebatulabamu kabugezi nakamu Kasuku live bannange yampiseeko ddamu njibe n'ateekayo tebatulabamu kintu kyonna balaba tuli awo twogera bya kisiru nesimbawo nengwa wesimbawo ekasanda sente nezigenda mpitira n'ogwa obululu bwe butyo wali ku kadi ya Nuupu nali independent ani yawangula awo wa NRM Dr. Michael Bukenya simumanyi kati okomawo nkomawo Nuupu bwe nebanga empadde card bwe nebate empadde card sijja kudda naye biri mu Nuupu obiwulira byo byennyini nabyo byetusala olubuto obiwulira bwoti n'ogendako nemmanju kati nze kyenneeraliikiridde ku Nuupu kiri kimu ekisooka manyi madde sinnabyogerako ebintu ebyo naye kambyogereko naye ffe problemu eriwo abantu batugamba nnyo nti ffe Kasuku toteesa tokola booti naye ffe kati nkugambye nti Kwezi nkumanyi kati omanyi abantu abalala bemmanyi abalinga ggwe abantu ba movers and shakers nze ntuula n'abantu naggamba nti Kasuku bw'oba oyagala Ameriya kamukubire wano halo maama Ameriya Kasuku akwagala nkyajja ndaba enkya n'ofunirawo appointment there and then nganze bwe nkubira minisita wano Sama Mayanja ne mugati nkwagala nakukwata ku personal line nagamba nti jangu kati ninayo abantu bange bwe batyo era ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu ggwanga lino nze mbimanyi era mbimanya kuba otuulaawo abantu ne banyumya oli naakolaga kino naakolaga kiri naye lwakuba nti ebyobufuzi mbigenda kitono nabyesonyiwa naye Nuupu problem gye nalabye eri emu ate nga kino ngenda kigamba wano from history bw'osoma history ekibiina kigenda kufunamu ebizibu ebizibu bigenda kuvaawa ebizibu we bigenda ova Nuupu egenda kubanga FDC yogenda kweyawulamu ebibinja bibiri eventually ng'ate oyagala kutweraliikiriza Kasuku eventually anti kati kyenyagala okugamba nti cracks zolaba mu FDC tezaakajja zimaze emyaka nga 10 nga mwezi ffe twabeeranga ku red paper awo nga tukola ebituwandiika ebyo reporting kuba bifaananyi ne bakutuma n'ogenda interviewing eyo banandala mafaabi oba ani baba bamaanyi mu FDC naye omanyi interview zino beziggwa mutuulako ku bbali wano oli naakugamba nti awadde njogedde ebyo naye muntu yatutama muntu ali bwati ne bwati oba nandala yatutama okitegera Salamu Musumba yatutama webale kati gwe cracks obeera oziraba kati oluusi abantu bano ab'amawulire be boogera ne bagamba abantu ebintu oli ajja naga nti nedda toyina byoyogera omusajja yagambye bwati omusajja ku kamera aba alina kye yaggambye naye bwe mudde eno ku bbali n'akugamba ekirala olina ekintu kyonzijukizza waliwo kansala wa Nuupu enansana bino president bye bayita ogenda eggaluga
yangamba mwana kwezi sinza kutagenda wa president nonyeza abaana bange ettooke naawe nja kuweereza ettooke naye bwe yagenda ku mpewo nalyoka agamba ffe tetusobola kugenda ffe tetuyinza bwe kiri nti bino biri bya mpewo bino bye byaddala mu byobufuzi bya Uganda tewali atalya okitegeera tewali muntu atalya kuba kati gwe kati kankubulira ebbanga abantu bye bamaze nga balaba bampuuga abo balina bwe babalabira kuba Mpuga yetabadde nnyo mu byabufuzi bino byakwegoba abadde diplomat naye nga bw'ayogera otuula n'okwata ku ttama n'ogamba ya omusajja oyo ayogedde alina obuwongo okitegeera kati gwe tekikutiisa mu baamuwa ebitaano ne babiyisa mu zitekinikali nti kiki netanazikwata sente baazifuna sente baazifuna kyo kikugambidde wano sente baazifuna bino ebisigadde ddire tactique gundi Segona yagambye nti buli omu ayina levo gy'aliko miliyoni 5 ku levo ya Mpuga ezo temuli sente yazikolerera naye kati anti question eriwo nti abantu abalumu enjala abawagira Mpuga abamukubira enduulu naye nga tebalina kyakulya bagamba nti Mpuga be mbona akwata mu gavumenti mujja tujjukira naffe mutukyusize embeera banaawulira batya nze nno Kasuku nja kukoonako naawe sente nyingi nnyo ze tuleseeyo mu gavumenti aba NRM ne bazeeriira Mpuga singa abeera nga mwanjulukufu najjayo sente zino ne tugamba nti tulina abaana b'abalwanyi abaafa ate yabadde mwanjulukufu anti sooka owulire nze kyekiteeso kyange nti abaana ba Kawuma eyafiira mu Arua tubawaddeyo miliyoni 5 abaana ba Kibalama tubawaddeyo miliyoni 2 kyoteesa kati tekikyasoboka kyandibadde kirungi nnyo kuba kati sente zaatambula dda kati ekyo ekintu Mpuga nga Bobiwine bye yayogedde waliwo ebintu nga byamateeka mu mateeka nga kituufu ekintu Mpuga ekyamutuuseko mu mateeka kituufu okusinzaye bw'akinnyonnyola naye mu buntu bulamu kituufu kati ebintu byonna byonna nga bimaze okuggwayo tudda ku buntu bulamu obuntu bulamu kwe kubeera nti kwezi nzizeewone nga kwezi mpolayo miliyoni 2 mukazi wange agenda zaala naye mu wiiki 2 ngenda kuddiza ki ne sitakugamba nti sayininga wano oba nteerako nenkuwa buwi obwo ebuntu bulamu kati obuntu bulamu budimandinga nti bw'otuuka sasula mu wiiki 2 bw'oba olemereddwa yogera mu buntu bulamu okitegedde kati ekyo tekidda wali oyo Mpuga okitegeera naye nze ebyo tebinshokinga kuba nze ebbanga lyembadde eno njogera nabo bempya abasinga omusanga eyo gye batuula wakuba ngenda mu bifo bingi abantu bali mu kulya ssente kyakivola banatuula wansi ne ŋŋamba nfiira ku gavumenti njikubaakuba nfaaki waliwo nateeka gavumenti on the sport emyaka ng'egi ng'amasimu gankubirwa neŋŋaana ye ne bano benda ku TV abaleekaana ate balya nze siina kye nalindidde kati ate abanaku be tuleekaanira nti mukole oluguudo simaa mukole beemuti bwe bali kulabako ng'otuddeko n'owa NRM nga bagamba Kasuku yalya kyokka b'olwanirira emyaka 2 gy'olwanye tebagitwalanga kikulu ne baga nti Kasuku walya kati nensalawo ne ŋŋaaka ŋŋende mu byange kansigale eno mu byekisiru bye baagala biri ebyamagezi nembireka naye nga netunagenda waliwe tugenda kwogera mbadde nyakugamba nti wadde Mpuga kye yakola kikyamu Bobiwine enkwata gye yakuttemu ensonga eriko questioni okitegeera kuba yes oyagala okuexposinga ono alidde sente ekibiina mulage nti kiri transparent naye waliwo abaalyako sente miliyoni 8 betuwulira abaka wa parliament Kagabo nazaayo n'okuzzaayo bano abalala akimanyi baazirya ne bakyali bemwebali ne bagaana ozizzaayo talina kye yayogera okitegeera kati eyo presidensi bebeerawo n'obusente obulala bwe bagenda bali abumanyi okitegeera Mpuga bandisirise ne baga nti bakola okunoonyereza because everywhere kankubuulireko ebyobufuzi kuteesa na kwogera everywhere simanyi nti Kasuku oli musajja w'amaanyi nnyo bw'oti nze mbimanyi bino ebintu mbibadde bulwakuba nti abantu aboogera ebyobufuzi kakakoyeko kwezi abantu aboogera ebyobufuzi baagala abeerawo kiseera nga bambadde amasuuti okitegeera
Nenze kati reality z'ebintu mbimanyi mbadde mu mawulire. Ebbanga ddene. Yeah, this is my 13th or 14th year. Yes, okuva lwe natandika internship ku Red Pepper. Tewakkakana. Saddayo mabega. Uno mwaka gwange wa 10 n'ogwo. Nena. 14 oba 13. So ebintu byenda byemu bingi. Okitegeera. Kyavola boluusi abaana abo balanga baleekana ku social media n'obagambako ne bagamba Kasuku toyasama tobaako kyoyogera. N'ogamba kanzire mu byange. N'obikkula ecupa zo ne weenywera. Tolina galeekana nabo. So kati Mpuga w'amaanyi, we can't write him off. W'amaanyi. We don't know how over 40 MPs were able to come from Buganda region. Kituufu. Tetumanyi oba gaali maanyi ga Mpuga oba ga Bobiwine. But Mpuga ye vice president Buganda. Ekyo tosobola kijjawo. Tosobola kijjawo. Kati bakireyiminga nti yakuleetera ba MP ba 40. Ba vice president abalala baleetaani. Nono gwe yalese mu buyinza. Oyo ate ye yakola bubi nnyo. Sikakasa nti yaleetayo wadde n'omu. Simanyi. Yakola bubi nnyo. Newe nnyini bwalondera baamukuba. Baamukuba awo oyo omukyala. Bintu byali bibi nnyo. Byali bibi nnyo. Naye Mpuga the fact nti ye vice president Buganda, he can claim that I delivered over 40 MPs for you from the 57 you have. I delivered the 40. Simanyi aba Buganda bali bameka, but he can claim that. So whether it is a fact or not, we don't know. But if they are there, aba Buganda nga bali ana ngono vice president waabwe. Mpuga ina amaanyi mu babaka ba parliament mu Buganda. Okitegeera. Kati olaba politics toyina kuba emotional. Kati mu FDC Besigye yamala ebbanga ng'alwanisa Mugisha Muntu. Yali ensobye ennene. Ng'amulwanisa naye nga wano mu surface processes zonna zireka ne zikola ki? Ne zitambula bulungi. Okitegeera kye ggamba. Besigye naye yatukola bubi. Besigye yakuba muntu. Besigye ye yawaaba abaana abo aba bakulu abo baliwo kati. Abamukubye. Ye yabakwasa n'abawa. Yes. Kati ekibiina. Kati buli lwojja ku mbeera eno. Waliwo abagenda osigala mu kibiina olw'okuba balaba weevu weeri omusajja akyayina amaanyi batandika okukirwanisiza munda. Kati question eriwo, Bobiwine anaavaayo n'alwanisa Sseggona, anaavaayo n'alwanisa Nambooze, anaavaayo n'alwanisa Ani Kayemba, anaavaayo n'alwanisa Hildamani, bonna Sewungu bwe banaatandika kuba kati obalaba bonna babyewala, tekuli ayogera. Basirise. President tasobola kugamba nti omusajja yalidde enguzi. Mwabali mu Nuupu ne musirika. Era boolaba boogera bakansala. Sseggona ye yavudde naga nti nedda eyo singuzi. Ye yakyogedde kuba oli mukwano gwe ate ayina lo. Sseggona ayinza okuba tagenda kudda. Sseggona yali takomawo. Oli omusajja oli Ismail oyo wa FDC Magogo. Yakamuteekako ttaba emirundi ebiri. Wano ekyataasa Sseggona weevu. Omusajja yali amumaze. Sseggona tewalabako abalonzi be bamwekyangirako eyo. Tewabiraba. So kati ye Sseggona ayinza okuba ali ku last ride. Ye ng'ayogera agamba tewali kijja kukolebwa. However, bano reaction y'aba Nuupu naddala abalina political position ziva ku bano abakubi b'enduulu. Ndi mukwano gwa Bobby, ndi mukwano gwani abo. Is a strong message. Kituufu. Kati ekiriwo kana akalulu ke tugendamu kayinza obeera smoother. Kwali bagenda bakizo campaigning open n'ebiki era Bobiwine oyinza okusanga nga ba MP era abayina. Abo bennyini oba n'okusingako. Okitegeera. Ngera FDC bwe yabeeranga. Naye intrigue gw'ojjolabe DP naye soma oluguudo lwa DP. Odeyo soma oluguudo lwa FDC okutuuka wano weeri. Kati awo Museveni atandise. Kati ne Nuupu ejja kubeera bwetu. Ekiseera kituuke eggweewo. Tunaagenda oyingira akalulu ka 2026 gye tugendamu. 2031 ajja kuba abamazi. Kuba kati tegeera buli wano abantu bakite boogera bakyayagala kaadi.
buli anaafuna kaadi ya 2026 n'ayitamu agenda tandikirawo planning ekiddako ogenda kulaba ku malya nsimbi buli omu agenda kuba alala salama buli omu agenda kuba alala salama teyeguya kibiina era ogenda kulaba abantu abatajja kuddamu labika abagenda okumwogerako openire bamuvumirire n'ebisigadde ekyo kimu so kati ekibiina kitandise. However, there is also a chance nti ate wasobola okujjawo ekibiina ekirala ekipya nekitaking over kati challenge ebeera mu bino ebintu ogimanyi simanyi ye Bobi bwe yadde akibaze kuba Bobiwine watuukira okubeera waali w'amaanyi era ategeera okusinga ffe kuba kati nze siri waali ogitegeera wadde ndaba ensonga lwakuba tolina mukisa ogwo naye ng'amagezi ogalina naye nanti kati ogwo omukisa ogulaba ssebo si buli omuntu aguyina era buli w'okufuna n'ogenda n'ofuna ekyenjawulo kati Museveni yayingidde Nuupu officially eyo yawedde yagiyingidde nkikugambidde wano tolaba nti luli babadde bakukuta bukukusi Museveni Nuupu yagiyingidde officially era Museveni kati memba wa Nuupu nkikugambidde wano ogenda kulaba ebigenda ofubutukaawo kati ebintu bya mirundi ebiri bigenda bbaawo Museveni agenda lya mu kibiina ekyo mpola mpola ogenda tandika owulira okwemulugunya okutaggwa speculation basasula abamawulire batandika okuspeculatinga ono takolagana nono ono takola baati aha ekyo kimu kati jjukira waliyo ekibiina kya Muhoozi PLU bagireese Muhoozi baateesimbawo PLU erina okuleeta abantu ku baloti kuba PLU kyesinga okwagala okusinziira ku bye nawulidde baagala bebeere nga beba opposition nga waabwe ate nga basobola okukikola kati wagenda beera wano PLU bejja ne bana abamu abafiiringa nti bali disgruntled baagala genda n'Empuuga ne beekotulamu okitegeera kuba ye Mpuuga alinda ekintu kimu bamugambe nti bamugobye Bobiwine abanyize pesefu lisobola okuba nga ffu naye alina amaanyi ge okugoba Mpuuga oba oleese ekizibu kati abasajja Museveni omulaba agoba abantu be kati abasajja bakola bee bati batuula ku drawing board buli awali owa Nuupu mu Buganda ne bateekawo omuntu kati awalala ne bakozesawo by force ne bakawangula kifuba obululu tewabulaba wano omu bwajja by force nkitegeera ekyo akalulu ka Kampala omanyi we bakalangirira okajjukira bulungi akansereko n'akanakwedde kaali ka by force akanakwedde ko tekaali ka by force nakwedde yani ono owekayungu nakyo kisobola obeera awo so kati nga tugenda mugundi mu 2026 wengambira nti wendowooza nti Bobi yakozeemu ensobi yadde alina okulowooza ku bano aba PLU agenda yaabwe eri ki bwe baba nga bagenda kuleeta abeesimbawo baagala ki tubasobola kuba PLU ye government in waiting mu buli ngeri yokka okujjako unless otherwise ne PLU ye government in waiting eddako kati government in waiting erina okufuna smooth landing nga terina kutawutaganyizibwa erina okuwa eno eri mu buyinza smooth landing wakati President Museveni emyaka gy'alimu yes omutwe gukyakola bulungi alowooza biki naye omubiri kati alina okukola ebintu nga byakaseerezi kati bwe babeera nga baagala nti akalulu ka 2031 kabeere nga ka mu paalamenti pulezidenti bamulondereyo olw'emijaso kuba twabiwulirako abijja kujja olowooza basobola okukkiriza ate bano babeere mu opposition kisoboka bagamba nti unanimously musajja twamuwadde 2031 emyaka gy'etaano egisembayo 2036 tujje ne pulezidenti akyasobola okutuuka eyo anaaba tagizze tafuse nga Mugabe yafiira ku myaka emeka 93 kati gwolowooza nti buli kimu Museveni yalina okukikola kati delegating ogimanyi eriwo kati tunuulira Namyalo w'amaanyi ali ku office of the national chairman ku secretariat NRM b'amaanyi nabo balina amaanyi gaabo baseninde gye bali okitegeera kati awo olyoka otandike prime minister's office olyoka otandike unity ez'enjawulo ze bakoze banakalema nabo balina ebifo byabwe okitegeera kati president sebo lwakuba luli buli kimu abadde akikola actively
asobola delegatinga ye n'atuula ku n'atuula n'agayidinga ate Mugabe we yafiira yali akyakola ki ng'agayidinga bugayidizi so kati awe wali obuzibu wokka nti okulowooza okwange nga Kasuku balowooza nti gozanja bya kisiru mu byekisiru byange mu kulaba okwange nze bwe ntyo bwe ndaba buli omu alina endowoozayo naye nze ndowooza nti kati the beginning of breaking Nuupu yatandise kuba bulijjo banoonya kuba Museveni oba abana aba NRM they work with the public oba waliwo abaloga omanyi nina omulogo wange bamuyita omulanzi Haji Jafari Musa omulanzi Haji Jafari Musa omusajja oyo si mulogo mulwadde Haji Jafari Musa abantu banyambe abantu abalina ebizibu byabwe naawe omumanyi musajja wange Haji Jafari Musa ali eyo mukono Haji Jafari Musa ajjanjaba abantu naye tubagamba nnyo nti gwe bw'oba owulira nti byenkunnyonnyola ku Jafari tobitegeera mwesonyiwe kuba ojja kugamba Kasuku biki okimanyi nti Haji Jafari Musa mulogo wa ddala abasajja abasebo bakubira ddala ensaasi simanyi munnange nti omusajja akuba ensaasi eyadda ali awo nakisunga mukono twagendayoko ne Tamale emirundi ne Solomon Kaweesa waggulu ku lusozi Tamale emirundi yagendayo twagendayoko nga tugenza omukyalira kale kakati gwali eyo ng'owulira oliko ebizibu bikutteko omanyi abakubi b'ensaasi tebalabika abatuufu abasinga bayinza okuba abafere naye bw'obanga gy'oli Haji Jafari ali ku simu noti 754 788 788 888 awo batumufunye nze mulina ku 0700 39 8888 0700 398888 abanoonya visa bw'omala pepa waakagenda oyogereko ne bajjajjaabo kuba abantu bali wano babonaabona jjajjaawo tomusiibudde takutadde togenze ku bijja kulimako sente promotions the sad reality kweze eri nti bino byebintu kati bye tulimu kati ayagala ogenda mu kyaki genda mu kyaki ayagala ogenda mu bajjajjaabo genda mu bajjajjaabo gwe kikwanguyira kyoba okozesa oyitewo buli ekikulu kya byonna ffenna tunoonya kuyitawo kasita totta muntu kasita tolemesa muntu mulala kuyitawo gwe goba reesiyo genda wali ogende wa Jafari kwata ku mulamula obagambe nti ŋŋenda bannaaye bajjajja ŋŋenda ku American Embassy ŋŋenda kufuna visa buli kipepa wakamutaddeyo naye neetaagayo kye bayita laaka omukisa ekyo kikulu nnyo munzigulire ekkubo nga bakugulira kkubo ng'okola ki nga ondaba ndi Manchester ng'okyakala ng'ogamba Kasuku wuyo ku Old Trafford obulamu nga bwe nabubala bajjajjange banta ne banga nti tukutadde tetukuyinaako buzibu Kasuku olidde obulamu ensi wawasa omukyala paka ku 7 wawasa omukyala omukyala nina sinnawasa naye nina olina gwokyakazaako ndina gwembeera naye maama w'abaana so kati anyway kwezi kyemmadenga nga tuwunzika tudde wali so kyekyo kigenda tandika mpola abantu bayinza obutakirabirawo wano naye kigenda balya kibasensule kituufu however nabo basobola okuba nga balina enkwata gye bakuttemu ebintu byabwe bamanyi nti kino bekijja tugenda kitaayiza beetuti nekino tujja Bobiwine yagambye mbukakati ensonga zino agenda zitwala mu NEC naye olowooza tekyandibadde kyamagezi ate singa yasooka mu NEC okusinga okubyabya ng'abantu I think anche kiki kyenkugambye nti singa yasookera eri mu NEC Neke neba nga yegoba Mpuga oba yemugamba nti kola kino nga bolaba Museveni byakola Museveni bamugamba baye balidde enguzi bakoze ekinaga tujja tuula oba naga nti ngambi ono anoonyereze kati ye Museveni kyaba yejjako gwe kulowooza nti it is personal Museveni takwagala nti oba Museveni akulwanisa oba kitegeera naye in between mu kunoonyereza awo abeera ali mu kwasesinga options ze ono musajja mukolere benfulumya Nandutu aina maanyi ki eri mu bagisu nkompasetingawo nti alina kuzimba muntu mulala oba waliwo agattawo abadde mu nkolagana ki Nandutu oba okitegera kyenga kati olunaku olwaleero Mpuga bw'agenda
pulaani yaabwe eriki bazimba bupya amaanyi ga Mpuga gali ki gabadde maanyi ge gabadde ga President Bobiwine because there are things you need to assess. Mpuga yajja mu kalulu nga tali mu noopu okusooka yes, era n'akayitamu yes. Ekitegeeza nti ne bw'aba nga tali mu noopu asobola okujja era n'akomawo butereyo naye olutalo luli wakati wa Namayanja Florence meya we Masaka ne Mpuga ate nawulidde yategekera abagenda okukyalayo Namayanja meya anti ye yategeka abagenda okukyala okulwanyisa Mpuga era yaleese omuntu omukyala nannungi agenda okudda mu kifo kya Mpuga mu kalulu era gwatembeeta kale nno ebintu obuzibu buyinza okuba nga buviira ddala eyo wansi ne bujja ate babuyingizamu Bobiwine ate natamala kunoonyereza naye nakigwamu bu naye nze ndowooza wabaddewo friction ebadde munda awo omanyi mu bulamu eggulo nina seeka gwe nabadde naye nga tulina omugagga gwe tuli naye kati abantu ne bajja nnyo omusajja mugagga alina ssente zaali awo abasiraamu abawadde ssente naye abantu bali Kasuku mpayo ekifaananyi bane Kasuku tukwagala nnyo ne ngaaseeka goba ku basiraamu ne mugamba olaba teri mugagga mu bulamu bw'ensi alina ssente zaate ayagala fe ab'amannya tumu outshining kituufu abantu kibagabisa ssente n'okukola ebyo byonna nabo baagala sho baagala mannya kati saawa eno sho ngikutte gwogirina nze atagaba ssente gwogikutte mugamba bagobeewo abasiraamu era abasiraamu be baavuddewo embeera neetereera so yeyo embeera eriwo so kati kyekiri ne ku Mpuga ne Bobi nti yes Bobi Wine alina amasanyalaze ge is popular and what naye ate bano abantu balina we balabira Mpuga mu kifaananyi ekyo ekitiisa omusajja nanga tugenda wa wano ground yene eri leveled awo mukulu Kasuku waliwo ensonga y'abannamawulire abayimbi basereebu badduka mu Uganda nga bagenda ebweru ensonga eno nga gwe Kasuku atera okubeera mu bintu ebyo abantu abo oyogerako nabo kizibu ki ekiriwo mu ggwanga kati ekizibu ekiriwo kya bwavu obwavu bwe businza otwala abayimbi n'abamawulire ebweru bwavu anti kati olunaku olwaleero radio looza ne TV zisasula ssente mmeka ssente buswazi zisasula miliyoni 1.2 kati ngenda kuwa example omuntu okeera ku makya nobanga okola ku radio bakwa miliyoni 3 naye ng'ozuuka ssaawa 10 bwe kiri ogenda okola morning show noyogera byoyogera notandika 12 nonyuka ku 4 ez'okumakya kati nobeera ngaekyo kyokka kyoliko radio zinazo zakaluba ne TV tezikyagala mention eyitawo tezikyagala ka side business fe edda dembe eyo edda ng'ekyali enakasero baali bakola big time eyo nga buli program bagiwaayo show bagiwaayo show radio neba supporting 100%. Omugaga yali yagamba nti siina ssente zengenda basasula naye show yamwe gye mukola naye mwenga abakozi b'oku radio ezandibadde promotions oba activations munoonye basponsor mukolenga ebivulu mufune mwaka kati buli kwota nga tukolayo ebivulu omwaka byebivulu 3 byebivulu nga 3 oba 4 on top of dembe yo nga radio kye yakolanga egundi enakivubo okitegeera kati ennaku zino tebikyaliwo kuba kati mu show mwabeerangamu abantu 3 nga mulina okubaako n'abayimbi bammwe oba okitegeera nomanya nti eno program tulina Kamiiri mukwano gwaffe tulina King Saha tulina Juliana tulina Mary Bata tulina Kusaasira abayimbi bammwe nga 8 kati nga tuteekawo embuzi ya ddembe ne tuyita bafaani netusooka tuzanya nabo omupiira ne tugoba embuzi agikwata yagitwala omuziki ne guseka oba okitegeera naye mugenda ova ku mulyango nga mukoze miliyoni nga kaŋŋambe 8 nga mukikoze abantu 8 ekavumba awo kati abantu 8 ng'awo mumanya be mujjako ze mutaddemu miliyoni nga 3
ataano nga mugagabana buli omu atwala 10 okitegeera nga kati nga mubeerawo ng'osobola okubaako nekyokola ki naye kati embeera yatabuka n'aba rediyo nabo kati bagumu bazibu bakama baffe okuyisaawo buyisa menshoni nti oyisizaawo Haji Jafari ajula kutta kati abaana bagenda mu malirizo maye mulimu guno ogw'amawulire gulina ekizibu kimu bw'ogusoma oba gino emirimu gy'okusoma egisinga ojjolaba abantu abagirimu kyabamanyi bw'aba looya aba looya ne bw'aba ng'akola paka ssaawa 6 kati omubuuza onyuka ssaawa 4 nozzaako ki naga Kasuku kino kyendiko kyemmanyi siina kirala kyenzizaako kati gwe teberezaamu omuntu okola omwezi ne bakusasula miliyoni oyina abaana 4 basoma abantu abasinga abagenda kati era obalaba si baana bato basajja bakulu we baabeerera ku purayimu yaabwe ebintu nga bitambula ekonomi yali ekyali nnungi kati agenda otuula baati agenda otunuulira nze kwezi ngenda kuwaayo ekintu kimu nali ku biiti natandikira ku mitwalo 4 naye bagampa omwezi ne gannema okumalawo ne gatuuka ne mu mwezi omulala kati ne bwompa obukadde 2 tebukumala kati abantu bano bakula omuyimbi omusanga nga takyalina hiiti ate okukola obukozi oluyimba ssente z'oteeka mu kukola oluyimba ziba nnyingi nnyo mpitirivu kati olunaku olwaliro omuyimbi ofulumya oluyimba lumu abeera lutaddemu miliyoni ezi odiyo yekka miliyoni 2 olwono tanatandika teekamu zawaayo wa ddembe wa BT wa super wa KFM wa CBS bwe batyo agenda omaliriza ebyo byonna nga ali mu miliyoni 7 zafulumizza oluyimba ne lugaana okwatayo kati oli ajja n'agamba miliyoni zange bwe nsobola oyimba ebivulu wano ne nfuna ssente ezintwala e Canada kangende Canada nkole akuba ekyeyo alonda amagi lwako kati n'abantu abali ebweru eyo lusi balimba abantu baffe wano babalimba nti ekiri eno kiyitirivu andi no baagala abantu be babeera nabo baagala nabo babeereko n'abantu nga banyumyako nabo balimba ebweru obanga ali eruzira nze bweru mbaddeyo kko bino bye ŋŋendayo ogenda n'obeerayo wiiki emu kyakivola nagamba abantu abali ku kyeyo bawe respect ffe wano kwezi onkubira essimu netutuula nga tetudde wano omusajja najja ng'alinamu ssente ze kwezi mbaagala nnyo nakuwa 2 nampa 5 okitegedde n'atambula n'agenda ebweru waliyo abikuwa tewali akuwa wadde ekikulu ebweru osobola okumala kagenda ku nnyumba y'omuntu muzize kulabako nze nagenda ebweru guno omulundi ogusembyeyo abantu nga bankubira puroguramu ne zifuuka puroguramu oli nagamba Kasuku amazima nnemereddwa nina omusajja mugagga nnyo nalina omusinkana Oxford awo yampa pawundi 100 yasiteeka ku simu ya Basha oyo gwe nali naye yali yankubira before ne mga ngenda Manchester nangabo obo ove Manchester bw'otuuka nkubira bina kugundi wenatuukira ku train Oxford yeri kumpi awo ne mukubira nangaha obuzibu bwenfunye Kasuku nakadda ku mulimu ate kati na meeting nga kadda ku mulimu akomyewo okuva mu liivu azeeyo ku mulimu nanga ate nina meeting ze nina obbaamu nanga nadde njagala nkutwale nkugulire omujozi gwa maani biki oba bamuyita mpanga nyakutwale nkugulire omujozi gwa maani biki wololo neyo byonna naye sisobodde naye kati mpa ennamba kwensobola obufunawo omuntu goli naye gwensobola okumuweereza nga mobile money wa wano oli n'asoma ennamba ne tugimuwa nali ndi awo nankubira wayi nakava mu meeting naye ndowooza byakusudiya nanga nkuteereddeko awo 10 sajja nga yali w'amaanyi nenyingira amaduuka londa kino okitegeera naye nga abeera ayagala naye ng'ebirimu fe bino betudde wano kwezi tupoyeemu tebiriyo eri okola nga kalogoyi era omuntu yenna ng'oyingidde emyaka 35 advise yange togenda ku kyeyo baffe kati ffe tutukyasobola kwezi tosobola ojja ffa kati bakatongole bange bamujuuka bo gye bali osibalo n'okola nze mbawa respect ku mirimu gye bakola obukozi era nze abantu omunnayuganda ng'okyali e Kampala wano
nga bw'okola kino n'ogatta n'ojjawo kino n'ojjawo kiri n'olaba nga nkyalinawo akakadde giranga ogumye okugyako omuntu nga bino ebya politics bino byebikuddusa kuba byo abasajja bwe baba bakunoonya ekituufu bwe baba bakunoonya okitegeera naye bitaba bino byabufuzi oba kale ne bano omusajja tulwanira ettaka ne famire baagala kunzita omusajja akuba embooko ampisa bubi biki nkooye those are understandable naye kakati bano abayimbi baffe nga Dorini Mutibwa wamu ne bawe wano baali tebakyalina kati olaba kati abo genda kuwa example ne station waako gundi be yagenda ali Canada alobata gundi be Golden Eagles production be yabulukukamu yes it was at a time nga ne music yatambula baali tebakyali amaanyi mu byalo tebakimanya omanyi mu Uganda bw'oba ogwa tomanya ogenda mpola enduulu ziba zikyaliwo ng'okyaziwulira naye nga egoyo erina weekutadde enduulu zali kati zibeera okitegeera yakubojja bubozi zikendedde naye gwe omutima gwo gukyagamba nti enduulu kasita zikyajja kale bwe bakola Golden batandika okugendayo mu byalo ebivulu bibasala okitegeera abantu kyetutamanya kati ebivulu bwe bibasala awo firimu we yatandikira kati buli omu n'atandika omumanya luli baalinga bagenda mu zisafaari ne bakomawo ne miliyoni 2 miliyoni meka byokitegera kati batandise olaba kakasente ka buli lunaku tekayingira kati awo ne bamanya nti wano kiganye kuba nabo omulimu gwe baali balina ogw'omu mutwe kwali kuyimba Golden yeno okugwa tekyava ku mayinya ne kusasira kugenda mu NRM olowooza kusasira ne banjogenda mu NRM Golden yali yagwadda Golden yagwa bino kasita batandika okugenda mu byalo eyo nga tebakola kalate Lutaaya okay channels ezimu ku nsonga Lutaaya ye n'akwata abaana abato fresh blood n'abateeka mu bandi nga ne sound yaabwe yanjawulo bano baali bakyatambuza nazaalibwa mukazi muwaavu kulika bebi biki ebyo bebityo bali abaana nga bazze ne sound mpya ne Lutaaya yennyini bw'omulaba naye yakyusizaawo sound ne mukazi we ne batandika okuba nga bayimba babiri ne mukazi we abantu nga be baagala kyewalaba awo ne kusaasira ne bakolawo embadi ne Seruga nti beekyaye nabo baali baafunamu ebizibu ne baagala babiamplifyingire mu mawulire nga nabo baagala bakole ekya gundi Lutaaya ne Namatovu bakole ekyabwe babe nga nabo batambuza laavu kapo okitege naye ku Seruga teyali w'amaanyi nga kusaasira okitegeera kati awo firimu yava so abantu akisinga batwala kyekyo bwavu tewali kirala anti kati ogenda oyingira kati for example nze ondaba wano ndi mu myaka 3 mu plus kati ogenda okwekyusa emyaka ena emabega nina bakyali bange 3 ate bo byali biyenje nga ffe ab'amaanyi nga te ffe twabayamba batuusa ne gye baali batuusa abasinga okitegeera naye ng'oli ajja nago Kasuku ninayo house warming ati aggulawo ennyumba ye amazima gali nti nenzimba omutima naye nze omanyi nina ekintu nga ndaba abaana bagenda kuba otuula wansi n'ogamba anti bino bye bitwala abantu ku kyeyo kati byenkunyumiza otuula wansi n'olaba Megatron gubadde omukozesa okitegeera ffe bakasuku kati nganze Kasuku tulina emboozi gye tutambuza ffe tuva mu famire ennungi ffe tuli b'e Kampala ogenda olaba omwana yava e Masaka n'akuyita tugende e Masaka nazimbidde maama wange ennyumba ogenda otutuuka ku nnyumba gomanyi kitegeeza ozimba ennyumba omwana n'akuyita naga Kasuku jangu eggayaaza nazimbye ennyumba ffe tukyali mu mboozi za twazaalibwa Kampala maama wange simanyi yakola baati yandekera amayumba g'abapangisa kati reality check nejja ogenda okwegattagattamu oli mu myaka 36 toyina wadde puloti toyina kyoyina nga option kati eriwaawo egenda okuwa quick money kugenda ku kyeyo
ogendo osaddako obulamu ogendo osaddako obulamu ogatte banno we bagenda era nze kugambye banyachali bange nga basatu bampita ku house warming nozimba omutima nenzimba omutima nenzo omanyi n'ekintu Katonda kyeyampa anti wuliriza Katonda nze alina kyeyampa ntunuulira ekintu yes naturally buli ffenna tuzimba omutima twegomba naye ate n'obaako kyoyigamu nze Katonda kyeyampa nze sipinga nze nange era kye nakola ne ŋŋamba nenzirayo ne ntuula ne jjajja wange naye nga jjajja nina ekintu ekindi ku mutima nti ki kino ekiti ne beekiti naŋŋamba kati sente z'obadde oyonoona tandika okukola tandika okuzimba nenoonya ettaka awo mangu nendigula nagenda awo nyingira mu maketi y'ettaka ettaka miliyoni 23 ngendo la mu mwezi gumu kitundu obusente nteeka ku ssimu we oli bwampayo 5 nteeka ku ssimu oli bwampayo ngendo la ndaba ku miliyoni 13 neŋŋaaka ngende ngula ettaka nengula ettaka kati jjajjange nange nga tutandike netutandika Mukama nansaasirawo nenzimba oba okitegeera kye ŋŋamba kati waliwo abatafuna mukisa ogw'okwegomba ne beebuulirira mu mutima omulala agenda okujjukira ng'obudde bugenze ng'alina abaana wano e Kampala waliwo tewali kintu kisinze kubonya wano e Kampala ekintu ekisinze okwanguyira abantu kwezo funa biri ebintu ebi emmotoka n'apatimenti ebyo byangu nnyo ffe ngena abali mu entertainment emmotoka n'apatimenti zibanga tugamba nze mpaka kati nina abajjanga ngamba Kasuku twagala otulangire tukuwe emmotoka otulangire emyaka 2 tukuwe emmotoka ogenda okukolamu maafi nga tekivaayo emyaka 2 lwaki oba totwala emmotoka nina emmotoka ngimanyi kati ogenda okugattagattamu oli ayagala akuwe emmotoka akuwe kawondo miliyoni 45 omulangire emyaka 2 oba tofuna akuwe buwi miliyoni zo 3 buli mwezi ogendo kigatta nga tikibaamu nga kinaana okay lwakuba kati ate era nange nze ngeri gye nnina eyange I'm not in a rush kati saawa eno omuntu ayagala okunyiga omutima ayina kugira mu V8 kuba benzi ngivuzeeko kawondo nzivuzeeko kati olina okugiramu ezo emmotoka ezo ennene zi V8 nange nentya ziddabo kabini ezo empya kati eziriko awo noga nti kalekaleko so kati embeera yeeyo kwezi tewali kirala saagala kulimba etwala abantu obwavu abaana bagenda okurealizinga bwe bati ng'emyaka gidduse amazima gennyini media tekyasasula nze kati okuva lwe nava ku ddembe naakafuna amasimu nina ne TV gye ngendo programminga nina ne TV gye ngendo programminga ninda bulinzi mugagga nteere ssente ku account naye tebakyasasula naye era omugagga naye yadda nnyumiza ebyo nti kati njagala nkuwe omanaginge mwe ssente ze mukola mwe mumanyi osasula abakozi ogyeko ezizo esigadde ozimpe ne mugamba njagala mwezi njagala mwezi ompe ssente yange nfunye amasimu eyo gy'okolera bankubirako nga bampa miliyoni ezi embaga miliyoni si ntintini naye kati njagala ssente ezisingawo kubanga ogenderera oyagala ssente onnyoke bulungi omulala nankubira waliyo rediyo nga 3 zankubira ngera zaagala nkeerenga kati sikyasobola byakkeera nange kati njagala nebakemu mpummule kati betujja ku bino ebya digital media zaffe ze tuliko at least omanya nti yo nebaba kuwa miliyoni digital media yo ekuwayo miliyoni 3 nnya kuba ze tulikeera kati nomanya nti ezo kandi ezo mpummule nekozesa nkola lwenjagadde nze sikyalina nnyo kyenwanira kugatta omukyalo omulina omwana omulina amaka ogalina emmotoka ogirina tokyabuguutana esikyabugutana naye nkola naye kati because kati ebyo byolabyo nga bwobinyonyodde those are the simple basics of life ziwandibadde nazo omuntu buli muntu zeyandibadde nazo okitegeera kati bino ebisigadde byogenda okola oyongerezaako oba ozimbye obuyumba bweyapangisa oba faamu ebyo ebirala bibeera kati obeera osetingira bukadde nti obeere a rich man okitegeera oyo akatebe kagenda mumukuba ate omukadde alina waatunda yakaddiwa bulungi okitegeera naye bw'oba tolina kyotunda ng'okaddiye so kati ekisinza otwala abantu ebweru bwavu na pressure
era abaana b'amawulire mwenna abali eyo njagala bategeeza naddala abakatandika guno omulembe gulina chance eryemu nti abaana bangi baali bakola okwanika ati abala baali bakola live wire ne babekyangirako ne batandika bu YouTube channel bwabwe omwezi akolayo $10,000 aba akola sente omwezi be bamujjako omusolo najjako kino najjako kiri miliyoni 3 nga olina mukazi wo mwekka sibo sente ziba nyingi era kati abasinga aba abaana bali mu za apartment bavuga mmotoka which is okay at this stage naye bw'omala ofuna apartment ne mmotoka emmotoka ezo ziba za loan bw'omala obifuna n'obiggusa nkusaba tandika okukolayo kasente oguleyo akataka kituufu oguleyo akataka ne bw'ozimbako luumuzezi yes ziba zizo ng'oli wuwo nina omuvubuka omu twakolanga naye awo live wire ne tugenda ewa Brian White eyo twagenda Arua nagenda naye n'afuna sente empya n'enkadde kuba Brian bwe yampanga ne mugante bano ono namuwayo 2 oli namuwayo 3 oli nawo kyena on a daily basis kubanga nze Brian namulabanga buli lunaku nga tuli Arua nangamba kati kiri kitya ne mugamba kati wano tuli beti naye abaana bange bajjidde ku PDM kati nange nali ku PDM bwe bampaayo miliyoni 3 okitegeera bampaayo 3 ono ali wano ne mugamba ono muweeyo akamu oli muweeyo 2 okitegeera PDM okusinziira ku modu gye yabeerangamu omwana yagenda okuva eyo n'agenda wali enansana n'agulawo 5 kwa 3 okitegeera n'azimbako akayomba okitegeera nampita nangamba bosi jankuwa swarming kati zera nagenda n'emboozi zange eno gye waguze ngero olaba akayumba nga alina wa parking akamotoka ke olubala compound nebanga eweddeyo naye nga yeebasewuwe sebo neyanziza nekinchalenjinga nze nalina katongolo yali pidde ku gundi ani programs director ku beat ku Dembe Katimos namutwala enansana nga ayomba ne tugula awantu awo sente ntono nnyo ne kati lwatendereza nti kwezi weebale kuntwala yazimba ate ennyumba eri serious nnungi nenga namutwala ayomba twapima bikata byali bikata bya lumonde we twagula so ndoze ekitwala abantu ebweru bwavu olubuto lwa Shiba luno luli lutya bannange tali lubuto vaona tali lubuto yalwadde entumbi oba yali akkuse video ze nabaka video nga kalinga akalago ezo kwanga empewo yamufuwa bubi or something like that kyogamba nti yetasobola kufuna lubuto asobola oddufuna naye tali lubuto ekyo yaki addressinze n'eggulu n'ebifaananyi byateekayo kati live ze kyali mu kuaddressi nga tali lubuto ate Cindy yagambye baby bump oba omala ozaala olubuto olusigalayo nga terunaba kukka n'agamba kati kyaliko yakinyonyodde ku peegi ye naye kati teyalusiba ne luleeguuka yagali tayagala alwagala bw'atyo abeerenga gwe Kasuku kitegeeza ki ekyo kyoliko ogamba nti nekitegeeza kise adi kwezi oyagala kunwanisa ate ku shoyo olubuto nduyina naye kibadde kikwetaagisa okireeta nti abeerenga gwe kibadde kyetaagisa olulwo ekirungi lulabika sebo neyanziza nnyo mubeere bulungi kati katulabe interview gy'onoogijja endala tukola onumba omuntu akukyaza naye muto wange byebintu omuzeeyi mirundi byagamba tagenda buli wamu naye omuzalawa muto wange obunene bw'olina olubuto lwange lukwataganirawa n'olwa Simbi olwazimbye luli lwakuzaala luno lwa sente kwezi mukama kuume